abantu babagabira ne babeera bubeezi awo. Ate abamu ne bafuuka abasiru ddala. Oli ali Buwarabu kasente n'akaweereza ne mukalya, n'omwana we ne mutamusasulira mu ssomero ddungi, n'atuuka okudda nga tuwali wadde 10 nga mu basiru ne nnyina mwali. Abaana bibatabula. Abakoze bulungi yali eri abonaabona, n'abakola obulungi obutali bwa bulijjo buli kaseera okimayoko ku ssente oba ku forex biro oba ku bank oba wa, n'akukola bulungi buli kaseera okimayo ssente, okebera n'okebera n'ogamba maama eno wiiki nga tannabatuweereza, oteeka mu lubuto, n'atuuka okudda nga mwamulimba okugula poloti, mwamulimba ennyumba, mwamulimba okulabira omwana we, mwamulimba okuweerera omwana, mwamulimba ssente zonna nga azibaweereza. Abali abarunziramu balabula, bw'obanga ojja toyogera bajja kutugira bwereere, sooka ojje kuno tuukira ku Kanani tusabe. Bw'oba otuuse ekiro nga tewali saaviisi, muno temubulamu buyumba bwa layisi, genda ku guest house buno buloogi kasa gwe togenze kwenda, sooka ojje tusabe ofune n'amafuta. Okubire maama wo mugambe nti ennyumba mbadde nsaba kundagirira gyeri kubanga ndi mu Kampala.